Jansi Town Council ewasangibwa zone yakazibwako erya line ng'abantu bamufuna mpola bye basinga okugiwangaliramu olw'obungi bw'abantu mu kitundu kino ebyokwerinda tebitebenkedde ng'abamu bwe bannyonnyola. Tulina abatuuze bangi nnyo balwala muno ne bafa muno ng'ate beewala. Amyuka ssentebe w'ekitundu kino Lwawuga John Baptist agamba obumenyi bw'amateeka be baana baliwo wadde nga poliisi y'ekitundu egezezzaako. Tukolagana ffe bulungi ne poliisi security tebadde mbi nnyo naye mulimu abamu bannaffe waffe tebanaba akibba ttaka tebannabba naye twagala atuyambe bw'anaatuyambako ng'abageto tulina obuzibu bw'emyala tulwala endwadde ez'enjawulo tuli ngabo kawuka ka siriimu ngabo manyo endwadde zituluma muzeeyi tulimu bannamwandu tulimu basingo maaza. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okulayira ku Lwokusatu oluwedde bano baagala ekisanja ekipya kitandike n'okutumbula ebyobulamu. Akirowoozeeko ajje atulabe. Tusaba atuyambe okutuweerezako ku bantu bajje batuyambeko. Tulina emyala emifu. Tulinamu ebibiina byaffe. Tubadde tusaba pulezidenti waffe omulungi atuyambe atuweerezeeyo ku buyambi tusobole okwongera okwekulaakulanya. Enguzi tebagibuusizza mu maaso yadde nga guli kutyo. Abatuuze b'omu kitundu kino abawagizi b'ekibiina ekiri mu buyinza ki National Resistance Movement ekikulembera Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tekibalobedde kujaganya buwanguzi bwe nga basala ente okumusanyukirako okutuuka ku buwanguzi. Nsaba tosobola okukulembera ebbanga lyonna paka. Jovan Kibirige yakusakidde eggulire lino Crowdcade TV.